Kakati omusajja omusiyazi bw'aba yatuwuddisa olaba nti abasiyazi baalina well calculated plan. Actually nze nyinza n'okugamba nti Mukisa alabika teyajja buzi naye baamugamba nti gwe genda eri mu enemy camp obasiikuule, they will take this direction, will take this move, then tubakwatire mu movie yaabwe. So okubeera nga yali movie yali scripted. It was scripted. Kati omulimu agumaliriza weero abatakitegeera nti ali ku ddiru y'abali be bamukyaye. Kayanja yamukwasa obukadde 10 arbitrary ngaba 10 million. Oh my God. Omusajja yali amulabirira n'amugamba ate ye teyamugamba million 10 yamugamba million 6. Kayanja ampadde million 6. N'aweereza omukyala kopi ya gundi nti zino wama ziri sente mmeka. Mukyala omukwano gwaffe. N'azimugamba sizitegeera bulungi anti ka manipulator. Kayanja azimpadde neme kumukuba. Ate dakiika 2 ate ne kavaayo ne kamu defending. Abana ne kaba betraying. Simanyo kiraba. Yes. Kakati eyali akalabirira kaamugamba nti ampadde zino. N'amugamba zitwale mu anti-corruption unit. Babakwate naye bamukwate. Bavumula no corruptinga ng'ate kesi zigenda mu maaso. Kalyandye okumanya kalabbayi. Omanya balabbayi? Yeah. Okumanya kalabbayi. Kalyandye. Zonna pi. Ate kali ya sente kalinga kyuma. Oba kalinga jembe. Kubanga milioni 10 wamala bw'ozifuna zikumalaga kugwako mu nnaku 2. Nze tumi ziba zimpadde ekyokukola over a long period of time. Actually mbaako ne kyentandika. Nenga ndi kati kino kankizimbe mu kino. Naye ye zaggwawo. Yeerwaza ne bamuwa sente. Mpuliza bulungi. Akati ekyo bwe kiggwa kagamba sente nzijjeewa. Kagezaako kuba mu kinyeke tezikyajja. Kati kakubidde kasha. Kamugamba alo nze wano wendi nkooye. Kamera zinnondoola buli wamu wonna buli kyenkola. Si kyetaaya nze ebyo nze njagala ekintu kye ne nkikola bulungi. Njagala ddembe lyange. I'm coming home. N'amubuuza home otegeeza ki? Nti njagala nkomawo mu community yaffe y'abasiyazi. Ate tewabivaamu naye kasha okimanyi nsobola obbivaamu. Naye munsonyiwe. Ti naye abaana osibisiza bangi. Ko ye nti naye bajja kunsonyiwa bansonyiwe. Kasha n'amugamba osobola okwenenya. Ko ye ne bw'oba oyagala nkole video kati yeetunda ngikola. Era bwe kamaliriza essimu eyo ne kawandiika apology. Yes. Ne kagiweereza Kasha. Kasha yakulira Kuchu Times. Kasha ye editor in chief wa Bombastic magazine. Yes. Bombastic. Bombastic magazine. Yebisiyaga ey'abasiyazi. Kati Kasha addira gundi yagiteeka ku mutimbagano gwe. Batandika okuweereza messages abasiyazi ali genuine yoyo taze to betraying na biki na biki. Kati omusajja ng'oyo awuddiisa atya ba parliamentarians, n'awuddiisa State House, n'awuddiisa bannaddiini abagamba nti balina omwoyo. Kubanga wamala nyinza obutakunenya bw'ogamba nti o recordings omuntu ng'olooza nti byayogera mazima. Yes. Naye munnaddiini agamba nti asooka na kusaba ayogere n'omuntu ti Mukama ndaga we forward. Yes. N'amala n'agamba nti ate bamulimbye. Nze abaana Kayanja be yali ebisiyaga tebannimba. Bambulira mazima yabalya. Simanyi kiraba. Kubanga nabite byonna nakola all due diligence. Nenkola discernment. Yes. Nenkozesa omwoyo. Nenkozesa common sense. Nenkozesa intuition. Nenkozesa insight. Nenkozesa
IQ yange nenkozesa bagita the sixth sense nenkiwunzika bwenti ne bwenti nenkizuula ng'omusajja asumulula zipu era kivola namwandikira ne mugamba nti nga bw'ogamba nti otinanye Katonda musabe akwe padlock ennene osibe ku busajja bwo osibe ku zipu yo kuba kirabika zipu yeesumulula nga tomanyi ne manufacturing nga ba victims abavaayo okugamba nti wabalya ebisiyaga nga tomanyi nti wabalya simanyi okiraba wenduka okukolera statement eyo kitegeeza nti byenjogera mazima. Uganda eyenkya. Okay, ebya Kyakabale kuba nali sinabikubuuza na ku Kyakabale wali omumanyi story yo gite. Kyakabale simusisinkanangako. Naye maama we namusisinkana. Ku Uganda House waliwo office mwe twakoleranga stationery print gundi photocopying na biki Uganda House olaba waawo kwa wali ukagondi kati maama wa Kyakabale era naye bajjangawo okiraba mu basement waliyo omusumba naye si kyamujjukira obaani nga bajjayo oluso okumulaba kata wetuze Pastor Male webale kulwana te naye ekintu ky'ebisiyaga ekyo kinene dda kubanza ebisiyaga okubirwanyisa natandika dda nangamba Kayanja alidde abaana ebisiyaga namulaba nze kennyini naye Katonda agenda mwekubira ne mugamba mbadde njagala tusinkane dda nangamba kale naye nga bwomanyi bwe tukyankalana contact ate ne tubulaŋŋana mama gye wa Kyakabale bambi we yafiira ate tuze mukola kikulabagana kuba yali mulokole ng'asabira ku Miracle Center. So Kyakabale's case is true. Si na kigwanyizi saalimba story yenze njimanyi Kyakabale ne bwogenda n'ombuuza simusisinkanangako era mpulira muwulire mpozi na mulaba na ku TV ng'ayogera era naye nze simusisinkanangako era simumanyi era tetwogerangako ku bya Kayanja era bwe yavaayo n'abaana ne ngamba she's right kubanga ne maama wa Kyakabale yaŋŋamba nti yalaba Kayanja ng'ali ebisiyaga live era nasalawo okuva mu Miracle Center nga n'abalala abaze baŋŋamba kuba nze soogera kisikakasa kyobola simenyawo kya Kayanja kulya bisiyaga ne bwe nzukuka ekiro ne bwonzukusa nga ndi butulo ne bwe mba neebase n'ombuuza nti ani kabaka w'okulya ebisiyaga mu Uganda yakugamba Pastor Robert Kayanja owalubaga Miracle Center bawa Jessica Kayanja mukwano gwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwa Grace Akulo mukwano gwa Judith Nabakooba eyataasibwa Edward Ochomu Judith Nabakooba Moses Sakira Grace Akulo n'abalala ekyo nje kikugamba setagana kubikula it's on my finger it's in here kiri wano stuck in there kubanga ba victims be ndabibanji ndabibaki kati mukisavaayo agamba nti Kayanja talya bisiyaga olwona okuvayo okwogera ekyo Kayanja yamukwasa obukadde 10 abitraying aba 10 million. Omusajja yali amulabirira n'amugamba ate ye teyamugamba milioni 10 yamugamba milioni 6 Kayanja ampadde milioni 6 n'aweereza omukyala kopi ya gundi nti zino wamma ziri sente mmeka mukyala omukwano gwaffe n'azimugamba sizitegeera bulungi anti ka manipulator Kayanja azimpadde neme kumukuba ate eddakiika 2 ate ne kavaayo ne kamudefending abaana ne kaba betraying simanyi okiraba kakati eyali akalabirira kaamugamba nti ampadde zino n'amugamba zitwale mu anti-corruption unit babakwate naye bamukwate bavumulano corruptinga ng'ate kesi zigenda mu maaso kalyandye okumanya kalabbayi omanya balabbayi okumanya kalabbayi kalyandye zonna pyo ate kalya ssente kalinga kyuma oba kalinga jjembe kubanga milioni 10 wamala bw'ozifuna zikumalaga kugwako mu nnaku 2 nze tumi ziba zimpadde ekyokukola over a long period of time actually mbaako nekyentandika nenga ndi kati kino kankizimbe mu kino naye ye zaggwawo yeerwaza ne bamuwa ssente mpuliza bulungi akati ekyo bwe kiggwa kamaze okubitrayinga abaana ba Kayanja kaakati kagamba ssente nzijjeewa
kagezaako kuba mu kinyeke tezikyajja kati kakubidde kasha kamugamba alo nze wano wendi nkooye kamera zinnondoola buli wamu wonna buli kyenkola sikyetaaya nze ebyo nze njagala ekintu kyene nkikola bulungi njagala ddembe lyange I'm coming home. N'amubuuza home otegeeza ki nti njagala nkomawo mu community yaffe ey'abasiyazi ate tewabivaamu naye kasha okimanyi nsobola obivaamu naye mu nsonyiwe ti naye abaana osibisiza bangi ko ye nti naye bajja kunsonyiwa bansonyiwe. Kasha n'amugamba osobola okwenenya koye ne bw'oba oyagala nkole video kati yeetunda ngikola. Era bwe kamaliriza essimu eyo ne kawandiika apology ne kagiweereza Kasha. Kasha yakulira Kuchu Times. Kasha ye editor in chief owa Bombastic magazine. Bombastic magazine ey'abasiyazi. Kati Kasha addira gundi yagiteeka ku mutimbagano gwe. Batandika okuweereza messages abasiyazi ali genuine yoyo taze to betraying na biki na biki. Kati kano kagamba kati kaba kali awo nze videos audio kwe kuzifuna nenziteeka ku forums ez'enjawulo nenziweereza mu media ne kasoka ne kasirika Mukisa Elijah akalabba yako kasoka ne kakola ki ne kasirika. Kati bwe kasirika ne kalyoka ate kazuukuka olwo kafunye gas. Pasamale alimba nedda ne kasoka ne kasirika kati nenfuna eyokusatu ka audio akokusatu. No kati bwe nteekako ebyo ne kawandiika apology nga kasoka ne kakola apology y'Abalya abasiyazi. Bwe kagimaliriza nga ntaddeko ebikakuba ne kakola apology eya forums tibannange mu nsonyiwe babitrayinze ekyamazima ntawaana n'ebisiyaga naye ate nabadde nzizeeyo nga mbikola naye sikyaddamu kati mmaliridde. Okiwulidde? Ne kagiteeka ku forum. Abaana ne bagamba kalabika keetonze. Kalabika kakoze ki? Keetonze. Bwe kamaliriza ekyo mpuliza sebo ne ka recordinga video. Ebyo byonna kabikola nga 10 August. Kati nga 11 ka recordinga audio. Kajiweereza Kasha. Halo Kasha, mukyala Kasha ndiye. Ndi wano kakati mpandiise recordinze video audio eno kuggumiza. Nze kennyini nze nawandiise apology nga ntegeera bulungi bigambo byange era bye siyinza kuvaako. Nze nkyali mu community nkyasiyaga era nkomyewo era mbeetondera. Bwe njifuna audio eyo nga kaayogera ebigambo biwanvu bwe njifuna ne njipostinga platforms era ne kasoka ne kasirika then ne kanyambalira Pastor Male ne kanvuma. Omanyi kavuma awemula n'okuwemula kwoyinza okutegeera. Yanvuma nampemula ne ndyoka mwanukula ne mugamba nti Mukisa totusiriwaza si buli omuntu tategeera nze ndi knowledgeable enough. Audio gye waweereza wagirekodinze nga 11 singa 10 kuba kawandika kagamba nti eyo audio kagikola nga 10 nezibiri byonna byo apology nga 10 nti ena apology gye kakoledde abanadini gye kakoze ku 11th. Ne mugamba apology y'abanadini ogikoze before ka audio kano koweereza Kasha. Ne mugamba nti kuba yagamba nti ka audio ako yakakola nga 10 konze wakakoze nga 11. Ne mbagamba boka clickinga ka audio ako n'obanga ayagala okukyusa erinnya lyako kakuleetera date kwe ka recordingibwa era date ngeraga ne kasirika. Kati kagenza okudda ku mukutu nga sempaaka
akaingaginga naye speaker wamuvuma nnyo ti lwaki wamuvuma nti busungu simanyize ndi ebisiyaga simanyi ate bwe mbivaamu ate ntawaana n'amugamba that is sire tosobola kuvuma speaker kati kagenda okulaba omanyi bwe tubeera ku WhatsApp group bwe kuba akaatayipinga omulaba kagenza okulaba nga kandaba ntayipinga ne kamanya nti mala aleeta omuliro nabadde ngenda kunnyonnyola nga kube bulungi nnyo ne kagamba kakati ndaba mpandiise temuntegera ffenna katuggyeko omulundi gumu kagenze kabajjako ba administrator ne ka blockinga tekukyali n'omu apostingako ko ke kasoolo kalikoko apostingako ffenna ne katuggyako ne mbiteeka eno kaakati kaatidde kati omusajja ng'oyo awuddiisa atya ba parliamentarians n'awuddiisa state house n'awuddiisa bannaddiini abagamba nti balina omwoyo kubanga wamala nyinza obutakunenya bw'ogamba nti orekodinze omuntu ng'olooza nti byayogera mazima naye munnaddiini agamba nti asooka na kusaba ayogere n'omuntu ti mukama ndaga we forward n'amala n'agamba nti ate bamulimbye nze abaana Kayanja be yali ebisiyaga tebannimba bambulira mazima yabalya simanyi kiraba kubanga nabite byonna nakola all due diligence nenkola discernment nenkozesa omwoyo nenkozesa common sense nenkozesa intuition nenkozesa insight nenkozesa IQ yange nenkozesa bagita the sixth sense nenkiwunzika bwenti ne bwenti nenkizuula ng'omusajja asumulula zipu era kivola namwandikira ne mugamba nti nga bw'ogamba nti otinanye Katonda musabe akwe padlock ennene osibe ku busajja bwo osibe ku zipu yo kuba kirabika zipu yeesumulula nga tomanyi ne manufacturing aba victims abavaayo okugamba nti wabalya ebisiyaga nga tomanyi nti wabalya simanyi okiraba wentuuka okukolera statement eyo kitegeeza nti byenjogera mazima so omusajja eyawuddisa gavumenti ebuuke ku tteeka yavuddeyo nadda mu bisiyaga ye Mukisa Elisha era abadde teyabivaamu wabula yajja eno ng'asuubira nti eriyo ssente bw'azuula ntasobola zifuna nga bw'ayagala naga akanzireyo ate abeeno baali basiru era nja kukugamba kino wamala Bayibuli etugamba nti new convert omuntu eyakakyuka temumuwanga bukulembeze simanyi okiraba omuntu eyakakyuka temumuwanga mumale omwetegereza mumuwunzike mumusulike mumuze mumusukunde mumutestinge here is Mukisa Elisha agambye abadde alya ebisiyaga azze eno abagambye abadde musumaga temumanyi na level kwabadde abadde amanyiwo wali abadde disgruntled kuba tebamuwa ssente offices abo abadde azimanyi babadde agendawo naye si abadde senior kati aze mumufudde expert kati ye front y'okulwanyisa ebisiyaga mumutwala mu masomero temunnayogerako naye kulaba nti mumuyamba okukyuka mumugulumiza kati bamala abantu sobodde okwogera naye atereere tabalabawo kubanga tebalina ssente mu kiseera ijja awulira olulimi olwo ssente tewali kirala tojja mugamba simanyi Katonda tojja mugamba nti Katonda is a catchword bw'aba ayagala okuwininga sympathy yammwe ti mumuwe ssente mumulumirwe muleme mugoba ayinvokinga Katonda ninga deep inside him bisiyaga kakati omusajja omusiyazi bw'aba yatuwuddiisa olaba nti abasiyazi baalina well calculated plan actually nze nyinza n'okugamba nti Mukisa alabika teyajja buzi naye baamugamba nti gwe genda eri mu enemy camp obasiikuule they will take this direction will take this move then tubakwatire mu movie yaabwe so okubeera nga yali movie yali scripted it was scripted kati omulimu agumaliriza weero abatakitegeera nti ali ku ddiru y'abali be bamukyaye nze we nabuukira actually nze omu ku baali ba schedulinze interview naye naye nga sina schedulinga interview omuntu omupya professionally ethical abantu trainings amawulire take time na downloadinga video z'omuvubuka oyo
I listened. Emu ku emu si gumu ebiri. Naye nga ndaba there is more of promotion mu sites z'ayogerako. Nenga ne ba editor bano omuntu eyandi editinze ebintu bibandigyemu naye. Namulabira nnyo ku TikTok ne ngamba okay, I went in depth ku YouTube for a full show. Nenzida loadinga zonna zazaakola. Naye ng'era nfuna ne contradiction ya awamu ng'ebimu tebigatta mu byayogedde wali ng'olaba there is sensationality. Leero n'ayogera kino enkya n'ayogera kiri era siri gwe n'omukkiriza nti ayogera kituufu. Nze to me ekigambo kye tuyita consistency. Consistency kitegeeza nti tomenyawo kye wayogedde ne ozimbira ku kye wayogedde nti era time bw'etuuka ne bakugamba tunnyonnyole kino ne bakikugamba to repeat it 1,000 times. Oyinza obutakozesa the exact words naye bottom line ejja kuba yeemu ng'ekyo kye wali otegeeza. So fact finder yange nagenda okulaba nga ne nfuna red flags nga bintu bino birimu obutakwatagana era my conscience told me no. Interview nenjireka nga ndaba bannange abalala bagibuukidde, they are excited naye natula videos nenziraba nga this guy must be a promoter. Kakati abantu abamu bagamba nti abasumba basabire mukisa nti yeetaaga okuyambibwa. Yeetaaga buyambi ya. Well, it may look that easy but not that easy. One, bw'oba onooyamba omuntu ateekwa okubeera willing. Mukisa tali willing kuba eimu ye si kuyambibwa, eimu ye sente. Ekyokubiri, omuntu anaayambibwa ateekwa okuba n'obukkakkamu kye tuyita humility. Mukisa ali so arrogant. Avuma ne sekuvuma yonna tamanyi kiramu. Yeewanika okukamala. Agire ne kiba nti eyandibadde ayogera naye obuuza nti ntandikirawa kubanga yeewanika, avuma, anyooma. Omuntu anaayambibwa tanyooma. Abazungu balina akagero kagamba even a fool can give a wise man counsel. Kino omusiru gw'olaba ayinza okuwa kagezi munnyo amagezi. Mukisa Elisha ekyo takimanyi. Era kye bayita humility mu vocabulary ye tekiriimu. Ebintu bya ekyokubiri kye bayita honesty taliimu mazima. Ye buli kiseera alowooza nti ajja kulimba ayitewo. Okiraba wasomako ku katabo mwalimu akaana kaagendanga ku lusozi nga kagenda kulunda ndiga. Bwe kaatuukanga eyo nga kalina bowadom nga kakuba endulu walalalala. Okusooka abakulu ku kyalo badduka bakadduukirire. Bwe baatuuka wali ne kabasikirira ne bakabuuza nti kiki? Tinze mbadde ndi bowadi nga njagala kusekamu, mwebale kujja. Aka naye mwana gwe oliko ekikyamu tebakola batyo olwo bw'olirumbibwa. Ne bakasonyiwa ku olwo ne bagenda. Second time kali ku lusozi walalalala emisege guli babirya ne bajja. Abaganda bakaana luli kaakuba endulu ne tugenda kaatulima tugende. Ne badduka ne bagenda bakataase. Bwe batuuka ku lusozi ne bakalaba tiziruwo empologoma tya kaagwa wali ne kaseka. Omuseeyi omu n'akakuba oli gwe tuddangamu okutulimba. Otulimba otya nti empologoma zizze nga tezinnajja? Oyagala kuleeta buzibu? Ne bavaawo ne bagenda. Tekaayiga. Third time kali ku lusozi kalabirira endiga, kali board, kakuba enduulu walalalala, the lions are here, the leopards are here. Ne badduka bagende kakati n'okolo ne baga ogwasooka kaatulimba ne tugenda, ogwaddako ne tukalimba, oyo yakakuba n'oluyi. Naye kakati ku luno kajje enduulu ne zigaana okukya, baali baganye munaabo ne mumanyi nti tukole guno gwokka tugende. Naye bwe kuba nga teziriiyo tetugenda kuddamu. Gw'otugambye nti ne bagenda. Omanyi abasajja abakulu bawulirizibwa. Mukisa n'abasajja abakulu tabawuliriza. Abasajja abakulu era abavubuka abali eyo abatayagala kuwulira bigambo by'abasajja bakulu ne mulooza mulina amagezi kuba musomye, mulina zi doctorates, mulina zi degrees, mulina ssente, mulina ki, obusiru bubajjudde. Kwawe bujja obbazikiriza.
abazungu bagamba nti bajjajjaffe baagera nti bukadde magezi. Abazungu ne bagamba grey hair is wisdom. Bakwatagana batya nga bajjajjaffe baganda ate bali bazungu. Now fourth time kolo bagenda, third time bakasanga omusajja yakakuba oluyina agatoddangamu okutufuulika ffe tuli bantu bakulu ne bavaayo. Fourth time empologoma zajja mu bibinja ne kaziraba ne kakuba endulu teri yakataasa. Agandi luli kaatulimba bonna baagana okuddayo. Kolo empologoma zaakakwata ne zikalya. Bakalinda ennaku tebakalaba nnaku nnya kaana kali luddawa. Mwakawulizaako ndi nenda bagenda okutuuka ku lusozi ng'ente, endiga nako mirambo. Obutawulira Mukisa has had every opportunity. He has abused every opportunity. Abantu batugamba singa tukasabira essaala tekyusa muntu afaanana bw'atyo. Omuntu afaanana bw'atyo rebukes. Ate rebukes okugugumbulwa takwagala. Ate nga ne Bayibuli egamba bw'oba osomye ekitabo ky'Okubikkulwa essula 18 nze benjagala mbanenya, those whom I love I rebuke and discipline. Benjagala mbanenya mbagugumbula. Bw'oba owunya oba owunya, bw'oba osiyaga oli mubbi. Don't lie. Okiraba Mukisa yagaana okukola ky'okukiwulira. So Mukisa ali beyond to me. Okujjako ng'asazeewo alekeraawo okutunuulira ssente. Ekyokubiri ng'asazeewo akakkane awulirize abantu ab'amagezi. Ancient words ever true. Ekyokusatu ng'akkiriza to listen to voices of reason and sense. So si abamuwaana. Kati problem nti abaali baagala omukozesa baamutitimusa ne bamuwanika. N'alowooza is too great. Asobola okutula ne speaker, asobola okutula ne MP, asobola okutula ne first lady, asobola the president Museveni naye yamukubira essimu. Nze Museveni tankubiranga ku ssimu. Naye baba asobola okubira such a bagger, such a fool, then he is so easy to stupefy. Bino bitegeeza ki to our country, because if pastors can be hoodwinked, bannabyabufuzi boninza obutagira because that caliber naye abasumba yes to the extent okay the president naye somuteka mu category eyo bannabyabufuzi nagana era nagana nze kanze mbadde mukuba and publicly nembera ku TV nembaga Mukisa alimba abuzaabuza abantu Mukisa teri gwe ba 1 million 5 kumulya bisiyaga ndi bakole video tyalimba nembagamba omwana oyo tavanga mbisiyaga bulijjo nkibagamba bagamba nti malaalabika ate simanyi baleeseteka era abamu by the way abasumba ndoza bangi basiru kwamba naye malaayagala ki yagamba yakulembera olutalo lw'ebisiyaga ate kati baleesetteeka ate aliganye ate alirwanyisa mu parliament omupya omu yajja nange but pastor what do you want oyiwa ekintu kyaffe konze ekintu kyammwe kyekiruwa etteeka lireke liyite konze siyinza ddikkiriza Fox Odoyi yayimira n'abagamba etteeka likontana n'amateeka agaliwo tulina ne bagamba nti oyo musiyazi. Abantu abamu baalengera ekijja ne babataputa bubi. Fox Odoyi munnamateeka yaliko mu Uganda Registration Service Bureau. Ndoza yaliyo Fox Odoyi. Ate ndoza yaliko munnamateeka wa president. Yaliko munnamateeka wa president. So amateeka agategeera. Tayogera kyatategeera. When it comes to legal matters, he's a brain. Bamukasukeeri. Nenga simusiyazi tawagira. Lwakafuuzi munnamateeka wa rights. Naye ate simusiyazi. When it comes to rights, n'abasiyazi abadefendinga. That is Lwakafuuzi. Simanyi okiraba. Naye ng'ate bw'oyogera ne ebisiyaga tabyagala. Kati nze bwe nagaana etteeka ne bagamba kirabika. Ate n'abasumba abamu ne bagamba nkirabika abasiyazi bampadde ssente. Okiraba? Twali tufuluma bwe tuti parliament muganda nge Pastor David Kiganda nanga naye Pastor Male abantu bajja kutegeera bubi ku tteeka lino kuba olirwanyisa publicly ne mugamba gwe waalitegedde okimanyi ne bannamawulire libasiba omumwa koye nti ate libasiba litya ne mubuuza bwali olisomye
ko yindize mpagira bigenda nemuga don't follow ekimu gundi Thomas King Henry yabuuza Sir Thomas More lwaki ogaanyi okumpagira nga njagala okugoba mukazi wange mpase omukyalo omulala ntandike n'ekkanisa Church of England n'amugamba labayo Cromwell ampagidde n'amugamba nti samawo ono n'amugamba naye olina ba Cromwell olina ba Cranmer olina n'abalala n'amugamba nti some jackals they follow me because I wear the crown. Bwenjiga nga balya naye gw'olina ekintu mu ggwe ekikufuula unique oyimirira wekka n'odifending ekikyo ko Sir Thomas More nti abo bakumala era kyanyiza nnyo King Henry n'alagira bamuggyeko omutwe era Sir Thomas More eyali chancellor wa Church of England oba Catholic Church mu Bungereza eyasembayo bamuggyako omutwe. He was beheaded. Now abantu bulijjo mbagamba nti omuntu alina waatuuka n'afuuka point of no return. Bw'atuuka okutunuulira ebisiyaga ng'omulimu abifuula ensulo ya ssente abe nti abikola kufuna ssente n'abeera addicted oyo abeera muzibu nnyo. Era kivula nga mbagamba twandibadde essira lyaffe tuliteeka ku kutangira bantu kuyingira ate nga tukozesa abantu abali seasoned so si be twakalaba. Kuba be twakalaba be bamukisa Elisha abasiyazi abakozesa platform ate okusika abantu badde mu bisiyaga. Okiraba tulina ensobi gye twakola ku George Wuuno yali akakyuka ne bamuwa platform kuba baali baagala okuzibikira abaana b'abasumba abaliriddwa ebisiyaga. He messed up. He did what? He messed up. Ne eventually kyenjagala ku George Wuuno yakkiriza okukkakkana n'atuula wansi w'ebigere byaffe ankubira tukoze tutya ndi bwe nti n'ogenda ng'omuzimba paka lwavuddemu omuntu asobola okuyimirira mpola mpola naye ono mukiza tali ready to do that. Baamugambako nti ajje wa Pastor Male amuyambe yaka sisobola semba sisobola abasumba bonna yabakutte kati yabayise abaamukozesa ababbi abaki n'abandi muyambye. How do you help such a person? So nze nsuubira nti abo tubaveeko alisi eddagala ndirina bwe tuba tunaalwanyisa ebisiyaga. Nabagamba nti mpandiise ebitabo ne naakamalirizzaako kimu era kopi esooka gibalage baleme kulowooza oba gw'oba ogyogerako ogisomeko abantu bategeere. Kopi nzijukira program ezimu ze twasembayo kukola during the amendment oba etteeka erya anti-homosexuality bill eya 2023 Africa etteeka omusumba we yaviirayo n'abasaba nti yes we can really support okubeera nga biki abasiyazi bye bakozesa ssente. Nabagamba munsupporting mumpe ssente mpandiika akatabo njagala kafulumya. Ekyamazima kiri nti ssente sinnazifuna naye nina ekyazze mu bulamu bwange ne ŋŋamba nti could be abantu balowooza mbalimba. Waliwo abampa bambi ku ssente naye nga ntono tezimala. Okiraba wakati kopi eyo giraba olw'okuba nafulumiza kopi zintono buli kopi yamazeewo $40,000 buli kopi okufulumya ogifulumya gibalage oba ojja giteekawo ogirage bulungi nnyo. Njagala okubeera nga njibagirako actually abantu bamanye gundi ezimu the content ojja kubasomera table of content. Kakati nga tunagenda eyo akatabo kano kawandiika katekinze time kawandiikidde emyaka egisoba mu 2. Material mu compilinze over a 23-year period. Ate era nkyakompilinga nabadde nina omweditinga in such a way nti afitinga mu pages 365. Now material ono mungi kali so educative nayagala abantu bategeere what homosexuality is, bategeere cult y'ebisiyaga bwetambula, bategeere lwaki abantu babiyingira, bategeere akabi akabirimu
bategeere tuyamba tutya ababirimu, bategeere tutangira tutya abantu okubiyingira, kuba buli lw'omanya ensonga lwaki abantu babiyingira n'ozikolako kitegeeza nti okendeezezza ku bantu okuyingira ebisiyaga. Akatabo keeko ssebo sinaka pricinga kubanga nafulumizza copies ntono. 1 kinyamba abantu okukasomamu. 2 njagala kawandiisa kafune copyright. 3 then nange ndabe bwe kafaanana kwa waliwo kino nkizimbi kiri ku computer naye nga kifulumye kifaanana kitya. So now this is the child who is born. Omwana ono omulaba, omwana ono azaaliddwa, omwana amuzadde ye Pastor Male. Omwana ono wa byamagiro kubanga material mukozeseza okuyamba ba victims bangi abadde babiyingidde be bakosezza. Mulimu life cases nyingi okiraba ne how we've handled them. Mulimu it's a tool, si byabagwira, it's homegrown. Obuzibu bwaffe ng'eggwanga bwe tulina tulowooza nti buli ekinaazimba Uganda kirina kuva bweru. Era kyova olaba nti katutubidde n'amabanja aga World Bank, IMF, donor community, katutubidde n'age China, buli nsi etuwa amabanja ne Buyindi mwotwalidde. Naye homegrown solutions are always the best. So kati homegrown solution yeeyo ke katabaako. Njagala ssente. Lwaki njagala ssente? Njagala nkafulumye. Budget gye neetaaga kyensuubira okuba nti akatabaako kasobola okubeera affordable. Oza bwandibadde obukadde nga 10. 100 million shillings. Million 10. Bannayuganda balina ssente mwebali. Mbadde saagala kubeera masiikini. Ate nga nze nkulembera olutalo lwammwe olw'ebisiyaga. Otherwise, singa nsalawo okufa with this material, then kitegeeza mujja kuba mufiiriddwa. Muganda nge Sempa mpita encyclopedia. Nti Male, when it comes to that topic, he's spot on. Nammwe mu media mukimanyi. Era bwe tuba tunoonya first hand information omuntu ali available ate ali consistent, ndozo standing the test of time. Era kyovola bannagaana okubeera part of zino simanyi nti tuzanye omuzannyo gw'ebisiyaga, nti bakole firimu ey'ebisiyaga. Naye mbagamba nze what I can participate in is a documentary, real life. So si nti oli atudde aconceiving nti ebisiyaga babikola bati bakola bati. Abantu bagenda kutegeera ddi lwenjogera seriously na ddi lwenzanya katemba. Abalala waliwo media ezimu ezaali zinfudde ezaagala okunfuula munnakatemba simanyi serebu. Well, even if I'm a celeb, naye babeere nga bankyaza njogereko ono omuyimbi yakoze bw'ati ono yakoze bw'ati. Nembaga please munoonye ku serious issues. Nange ntegeera ebyobufuzi, ntegeera economy, ntegeera moral issues. Naye bwe mujja ne munkyaza simanyi kati nze ngenda obbakyusa. Munoonye ku serious issues ezikwata naye oba ono oba oli oba abasumba bayombaganye bayombagane. Nze siyombye nabo. Nze my best is real life issue. Sirina musumba gwe nnyomba naye. I raise issues eziruma abantu. I deal with issues. Akatabo kano kali educative. Era nsuubira nti buli ssomero lyandika etaaze. Buli maka gandika etaaze. Bw'oba omanyi nti oli mukulembeze, no matter the rank, oba oli munnabyabufuzi, oba oli parliamentarian, oba oli pastor musumba, please. Ekirala, wayinza okubaawo by'otokkiriziganya nabyo. Okiraba? Naye tekiggaana kukkiriziganya na birala. Kuba nze nkajjeyo nga manyi waliwo ebimu bya Male ng'agoyinze tufa. Yes. Eddagala eriwonya liruma. Omuntu ng'alwadde ekizimba, tumor munda, okukimugyamu basooka kumutta. Basooka kola ki? Kumutta. Ne bamuinflictingako obulumi ne bamuyuza. Kozi kati sajjala empya ezze bakozesa simanyi laser. Naye biri ebikadde byonna bamulongoza. N'omukyala yennyini bw'aba agenda okuzaala ayita through travail n'akaaba omusayi ne gujja aba kumpi ng'afa. Ne bw'amala okuzaala n'alyoka alaba essanyu lyaki ly'omwana. So
mulimu ebintu ebimu nga mulina okukkiriza. Nina issues zenjogeddeko nga monogamy as a fuel for homosexuality. Abamu mujja gamba nti ate mala awagira poligini. Bwe kiba nga tunoonya kulwanyisa bisiyaga, abasajja abaatuleetera monogamy, abasajja be batuleetedde ebisiyaga. Simanyi okirabye. Ewaabwe monogamy yabalema ne bagenda overboard bisiyaga. Kane wano nawo amaka gafudde. Simanyi okiraba. Bantu battingana. Simanyi okiraba. Omukazi bw'ategerako nti omusajja alina omusajja obukazi, ate bannaddiini nabo balina abakazi abalala. Ate ne beesiba abakyala bangi abali mu masinzizo tebalina basajja, n'abali mu community tebalina basajja. Tulina bannamwandu abato abonna kati be ba pillars mu kulwanyisa mu kutumbula ebisiyaga, anti balina babakwana. Kati lwaki tetubakwana? Abo ne bavaawo. Tuli mu kulwanyisa bisiyaga. Nadduli yagamba tuzaale. Nze mbagamba nti please bwe tuba tunalwanyisa ebisiyaga mukkirize buli ddagala ly'ennoze, noze omululuuza, noze ebbombo, noze ebikaawa, noze ebiwooma, noze bimwagala, noze ne byemutayagala. But please, olw'okuba nina obumanyi material ono, I've listened to many cases, handled many cases nga n'ez'abafumbo mwozitwalidde. Abaana ba victims mu maka, mu masomero, bwe kiba nti ebisiyaga bituuse mu maka ng'ate omusajja abikola mukyala we. Simanyi okiraba. Ng'ate omusajja abikola mutabani we, maama abikola muwala we. Okiraba, kojja abikola mutabani we, sister abikola sister we. Are we going to just look on nti omwana omuwala akuze kati agenda abeere wa sister we single? Simanyi okiraba. Luli sister ne sister bwe basulanga mu kisenge, you relax. Kati sister ne sister bwe basula mu kisenge, bonna ne bakulirira. You have to worry. Actually, Musumba, research gye nasembyeyo kola nowadays abasajja mu bufumbo abamu kye batagoberera actually naye kye nazudde nti they shouldn't be worried of their fellow men stealing oba cheating okutwala bakazi baabwe. But women, they should fear women more. Abakyala emikwano gy'abakyala baabwe okubabbako abakyala balina kye bagamba. Bogi sport bagimanyi. Tifa abasajja tetugimanyi. Simanyi okiraba. Bamanyi bwe babyekola buli omu n'asanyuka. So kakati bwe kiba nti awo we tutuuse, then tukole ekintu eki. Ekitabo kino Yoweri Kaguta Museveni okyetaaga, ati kiteekemu ssente. Oteeka ssente mu bino Nabbanja Prime Minister. Naye omanyi nja batuukirira mbatomere. Bwe babeeranga ddala kituufu olutalo luli kye boogera bakitegeeza. Kituufu baagala kulwanyisa bisiyaga nga balina that genuine heart. Kati omulimu ogw'okusupport nga gutuuse. Kuba kano akatabo nina aba student be bansindikidde okurehabilitating. Najja wano ne muwa computer soma, then tufuna time brainstorming nga tugenda okumaliriza. Session yazimaze. Nteredde. Nkoze eki? Nteredde. Nina akalenzi kaafuna sugar mami ne kasooka ne kamudda mu maaso. Nga kanaatera okutuuka ku ntikko n'akagamba nti ayo vaayo sooka oyimiremu, sooka oddeeno. Eyo gye kaamalira emikolo gyonna. N'akabuuza nti owulidde otya? Koye kiyitirivu, koko kiyitirivu. Okuba tekaddayo kwagala genda mu maaso. Naye keerabira eri tewali kiri kikyamusa nga kumaliriza. Tewali kikyamusa nga ki? The whole thing okumaliriza. Kyova olaba ne goal bwe tuba tukuba akapiira, abakuba akapiira ng'omuntu ateeba akapiira we kanyumira. Nawola ne mubeera ku bunkenke buli omu, goalkeeper ali eno nono ali eno, goal egenda kunywa. Awo obunkenke obugira. Mu boxing ring nga bagenda okuwangula knockout zinaatera awo kakati akaana ekyo tekakimanya. Kati I've educated. Akatabo kano kali so educative. Era singa kisoboka kandibadde ne ku national curriculum. Waliwo omusomesa bwe yawulira byensomesa n'aga nti
by'osomesa biteekwa kuba ku syllabus abantu babisome. Akatabo kano finally yes mu programs zetwakola twakulaga kaali kakyali ku computer naye chapters zendaba ziri chapter 44 yes naye nga part oba ebitundu biri bina. Table of contents: understanding the challenge, introduction to homosexuality, understanding homosexuality cult, types of homosexuals, understanding intersex, understanding pedophilia, tracing the history of homosexuality, homosexuality in the world, history of homosexuality in Uganda, part eyokubiri devastative consequences of indulgence, physical bowel damage, female reproductive system damage and complications in lesbians, diseases whose incidence is increased by indulgence in homosexuality activity, loss of sense of gender, self-sex identity as humans, drugs and alcoholic addictions, childness, psychiatric or mental health problems, shortened lifespan, a crave for vengeance, victimizing others and suicides, social impacts of homosexuality, loss of productivity, why, despite its destructiveness, many crazily continue indulging. Ezo chapter yokuirimu kumpi lwaki wadde ebisiyaga kwegamba bya mutawaana bya bulabe naye ate abantu babyenyigiramu nga balinga abaliko abagudde eddalu. Chapter part yokusatu misconceptions about homosexuality. No, actually part gyolaba eri so educative and captivating okubeera nga ya obikula olabe. Chapter 21 brutalities of parents or guardians to children of their opposite sex, parental marital woes igniting children hatred for heterosexual marital relationships, disappointments in heterosexual relationships causing unprepared for broken-heartedness, peer pressure, same-sex sharing, same bedding facilities for long, heterosexual rape, abuse and defilement, heterosexual rape, abuse endoza didwa mbuddiwa homosexual rape ndala heterosexual rape homosexual rape abasiyazi nga bakutte. Heterosexual rape abatesiyaga katugenze nenkwata omuwala oba nenkwata akaana akawala oba nenkwata omukazi. Mbadde abuse and defilement, economic pressure and crave for prosperity compelling many to succumb, heterosexual denial when in need, monogamy as cause of indulgence in homosexuality, strictness to preserve virginity, exposure to pornographic material, lack of sense of direction and purpose in life, failure to inculcate moral values, Esembayo, the homosexual gay strategy to promote it. Chapter 35, funding healthcare and reproductive health. 36, funding human rights, funding education, child fostering and adoptions, funding media programs, funding the entertainment industry, infiltrating leadership, funding and control of religious establishment, injustice and impunity in sodomy cases, getting victims back on course. Wanogundi wali waneno mukisa. Why rich Western nations superimpose homosexuality on poor African countries. Wow. Chapters on noziraba bobozi tunulidde they are worth reading. Bobeera nga ozigoberedde ndoza buli emu njinamu interest. Waliwo ekyabadde ndoza recent ennyo ku kwatagana ne World Bank. Why rich Western nations superimpose homosexuality on poor African countries. Akatabo kandoza twetaaga okafuna kwa buli chapter gyendaba eri worth reading, informative ate era nga eri captivating okubeera nga tutegeera tumanya. Pages kumpi 364 kamutwalidde emyaka 2 over 20 years, meaning expertise gyataddemu
This is homosexuality, understanding deceptions, challenges and dangers of indulgence. Kakati wano woina okukwatira ne bannaddiini oba bannabyabufuzi de bagamba they are here for a noble cause. Mpita buli munnayuganda yonna ali mu Uganda n'ali ebweru. Bw'oba owulira nti ddala oyagala tulwanyisa ebisiyaga, amateeka si ge gagenda obbirwanyisa kuba weegali. Gavumenti terina busobozi bubirwanyisa kubanga eyo baagisirisa dda era bagikozesa kulaba nti bitambula. Now, eddagala liririmu kwe kulaba nti tutambuza omulimu guno. Njagala okugyamuko extracts page 32 homosexuality in entertainment, music, dance, music, drama and films. Music, drama and films are so crucial in informing, educating, entertaining and directing people's spiritual, moral, social, economic, health, political and other behavioral trends. They can build and they can destroy society. They can inspire or move masses toward goals of beneficial permanency and can lead people and into perpetually destructive ways. Characters in there are people's celebrities, heroes and heroines whose behaviors many, especially young people, choose to emulate. If a female celeb wears like a woman, earrings, necklaces, dreadlocks, smokes, takes drugs or alcohol, puts on cosmetics, engages in gambling, abuses women or vulgar talking, etc. Even the disciple copies the very reason you see many people behaving like celebrities. Like they are celebs. Okay, yes, like they are celebrities. Similarly, when a female celeb dresses as a male, smokes, drinks, uses drugs, gets multiple male lovers, tattoos, etc., even her disciples copy the very reason you see many young women imitating their celebrities. Because celebs are role models, many are targeted by homosexuals, and indeed, many are entrapped. You all remember how breakdance king Michael Jackson was not only on drugs, but sexually abusing boys too, and many were not ready to accept accusations against him. Sir Elton John Foundation supports homosexuality in Africa, Uganda included, through American PEPFAR, or PEPFARA, and African governments receive it with open, greedy hands. No one questions the motive. Furthermore, through Bukoto-based registered sex worker-led organization for gender empowerment and rights advocacy, Ogera Uganda, he supports Uganda's LGBTQ, lesbian, bisexual, transgender, and queer community, and no one questions the celebrity status, cushions them from being apprehended or blocked from whatever they want to do. Oh my God. This is very interesting. Yes, this is very interesting. Entertainment, abanyumirwa films, abanyumirwa ebinyumo. Yeah, actually in quotes, entertainment. We've seen many, and those are city la kumogera. Ediri samusuza mulabane earrings banji nnyo, abambala earrings, abakyusa kumpi. Nowadays the fashion has changed to the extent bambala ebintu ng'ebyabakyala beolaba ba Brian, za Brian, and banji nnyo ayina ne fashion show eyiye eya Brian's Fashion Awards. Tulaba bibeera mu nyegenyege. I think everything here. Akatabo kano kalimu a lot. Yes. Sijja kukoogerera. Yes. Kubanga bwe kuba kukoogerera, I think there is Yes. a lot Yes. in this book. Yes. So buli muntu yandibadde afuba kulaba nti akola ki? Yeah. Yakafuna, Mm. akasome, Yeah. afune amagezi, afune okumanya, afune okutegeerwa. Akatabo kano kandiridde ebiseera bingi. Yes. Actually okakuŋŋaanya bingi nnyo bye nandibadde nkola bye sikoze. Yes.
nina emirimu gyange nga bwe mulaba njaluza enkokombe niyo oluusi sibeeramu kuba ndi busy. Concern for the masses ensingira okukola ssente. Njagala nnyo one okuredeeminga lost souls. Two, njagala nnyo okulaba nti abaana baffe tubataasa baleme kuyingira mannyo ga mpisi. Era njagala nnyo okulaba nti buli muntu amanya amazima gamufuule ow'eddembe. Musumba kati nnyo nga tumaliriza ddala kituufu omuntu asobola okuva mu biseera nga ku kesi gyendabye eya Elisha Mukisa nga simanyi what does it take, kitwala ki omuntu oyo okubeera redeemed okukyusibwa ddala as we wind up? One, tulina Paul Kagaba. Paul Kagaba yali musiyazi nga be bamu ku batandika SMAG. Yali ku ewa Ssenyonjo bagiyitanga Integrity Uganda. Be bamu ku bakiikiranga abasiyazi Bannayuganda. Era bwe twavaayo okulwanyisa ebisiyaga n'ensooka n'emparade nga the first victims mu 2006. Paul Kagaba y'omu ku baavaayo badifendinga ebisiyaga n'abasiyazi. Mugwako ku Beat FM baali basasudde show. Kati bwe tufulumya Bati Kakoza yansi twasinkana Emmengo waliwo bagiyita Namirembe Guest House. Yayina documentary gyakola. Nanga abapasita male bulijjo nkunoonya njagala ku interview nga ne mugamba wendi. Nanga nali njagala tu interview ne mugamba tulinawo n'ebisiyaga na biki olina ba victims konze. Nimugamba njabba kuleetera. Nimutwali aba victims babiri aba pastor Kitaka. Ne tukola show. Show eyafuluma bagiyita the Kirikyali ndi erabidde. Naye yali efulumira ku program ya Bati Kakoza gye bayitanga mu katabo muno mwebiri. Show bwefuluma nga Paul Kagaba agamba nti nze ndi musiyazi. Bamubuuza oli mukazi oli musajja? Sometimes I feel like a man, sometimes I feel like a woman. Ye lwaki obuuza bandi nkola role ya musajja oba ya mukyala? Kati bagenda ku Beat mbambushinga mu documentary eyo. Kati Bati Kakoza yangamba gwe tojja kufeaturinga kuba featurinze mu nnyingi. Mpa omuntu gwe nnyinza okuinterviewinga ne mugamba interviewinga Sempa. Kane yeye alaba kuba victims. So kati ya interviewinga Sempa Martin wajiramu ninga nze na mu recommendinga. Kakati program eyo actually share bagita the great controversy. Unfortunately internet yali tenajja kozesebwa nga bweri kati. Era natwagezaako kunoonya document kisezo mu bya Bati ne Bati abirina okujja kontiru kiwanvu binoonya. Bati Kakoza. Era singa asobola ozijjayo byandirabise. Kati bagula show ku Beat. Ngenda mbagwako. Kwaliko bakatongole, kwaliko simanyi nani gundi ono muwala Straka mwezi ngenda okutuukawo nga tebamanyi n'ennyingira mala atuguddemu ne batandika okunywa buwalagi bwabwe ebino bijaga bakola ki. Akati nemba counteringa ne babeera so upset era ne babavuma nti lwaki twasasudde program yaffe ate ne muleeta male mubadde mwagala mukola advert yammwe nabakubirako. Paul Kagaba family ye mulaba emuwulira ku radio emulaba ku TV. Bagamba omwana ono yayingira DBC agabamuyita ndi maama waafudde yagenda ne partner wo omuzungu era ojja mulaba waliwo mu katabo waali. Akati bwagenda bamugamba nti tolina jodda baga mu muzungu dde wammwe. Omuzungu akuba amasimu ono ali kidnap tibikyo bya tebabiwuliza. Paul Kagaba nga bamugamba ffe family yo. Paul Kagaba nga bamutuuza nga bamubuulirira family waka taliko interference ya mikwano nesimu bagimujjako. Paul Kagaba nga akyuka. Paul Kagaba nga bamuwasiza n'omukyala. Paul Kagaba nga ajja nga kuba yali akya struggling nga ajja nga tumuteeka mu gaasi nga atandika kwogera nga Paul Kagaba nga aterera alina omukyala alina n'abaana. Ongamba otya nti omuntu tava mu bisiyaga. Waliwo akana ka Juvenal Mukomeza baakali ebisiyaga nako ne katandika okwagala okubirya. Nakayamba ne kava mu bisiyaga ne kawasa n'omukyala. Kadde e Rwanda nali nkakolera abantu bayi bakamanyi era ne video zaako nzirina. Katereera omuntu tazaalibwa nga musiyazi. Yensonga lwaki omuntu asobola okuva mu bisiyaga. Naye omuntu omuzibu okujja mu bisiyaga
ye yagufuula omulimu. Waliwo ababoogeza njita non-evidential oba non-evidence-based gundi mbu I was born gay. Abstract. Abo basiru. Teri muntu yazali. Ojjukira akasajja ka Scott Mills era gundi yako mweri omu. Kali born gay. Ne mugamba nti kyoyagala okuŋŋamba nti okuva mu lubuto lwa nnyoko gwe wali otegeera nti oli musiyazi. Ne kagamba nti onkutto nina. Wakabuuza nti when did you realize, when did you know that you were gay? Ne kagamba onkoni. Bwe baali bakola documentary eyo ku BBC. Bagikatinga ebibuuzo bye namubuuza ne answers ne babijjamu. It wasn't fairly edited. Era okuva olwo aba BBC tebaddamu. BBC has never re-interviewed me because of the blunder they made. Okola nabawa all the material ne basalawo to cut it bajjemu ebikuba basiyas. Yes. Okay. Njagala tumalirize endala musumba ono ndoza nange mbadde nnyo ya mugundi ey'oku unearthinga the evils, misconceptions. Yes, is behind homosexuality. Yeah, of course, just zibawa. So we always want to educate, inform. That's our pivotal role as journalists. Erandoza mbadde nnyo ne musoma tujafuna ne ba victims ya nabasuubize mabega kawo having their ordeal, to tell their ordeal, okufuna amazima noza kijja kuyambako emirembe egirijja, cause this content stays on the internet. Bobeera ng'onoonya evidence akone information, you need to listen. Era video oba ogenze typing up as Pastor Mali, you can view all the videos etuze tukola ku biseera kujja kubeera nga ozifuna musoma bampeere enamba z'essimu nenja zisako ne ku screen ne directions omuntu wabeera nga in case yagadde okujja ewaka. Essimu zange ziri 2 077 479 0772 479 386 ne 0702 19 65 11 0702 19 65 11. Abamu muyinza okubeera eyo thinking nti byampewa akatabo tekaliiyo. Osobola okujja n'okalabako bw'oba waggaba n'ogaba. Kubanga weekali na printinzeyo copies. At least omuntu alabeko. Kuba amaaso g'Omuganda gali muki mu ngalo. Yes. So kakati akatabo weekali. Ate era nga bwe nkola emirimu gyange, bw'oba oyagala kwaluliza magi, oba oyagala kuluna nkoko, broiler, loko, essimu zange zezimu bw'otuuka e Kawempe ku poliisi, n'okwata eridde Wambugo katono, n'okwata the first turn on your left, emabega w'eddwaliro lya Kawempe Referral Hospital wennyini, waliwo ekkubo erisooka okwambuka oliyitako eriddako. Ababodaboda ku poliisi awo bonna bamanyiwe, era bwe bagambe wa Pastor Male bakugamba yambuka wali oba si kyo tuula, bakuleeterawo 10. Nkola n'emmere y'enkoko n'ebisolo. Nze mbagambye ebyange byonna bya quality. Bw'otuuka e Kawempe kutta n'okwata eridde empererwe mu kkona lya Kiganda wali emmere ey'ebisolo ekoleddwa n'enkoko ekoleddwa mu local raw materials zaffe. Nzikiririza nnyo mu byaffe ebya Uganda. Homegrown solutions. Akatabo kano weekali tukola kantwalidde yazi kuba sikiririza mu kupapa. So njagala obeebaza mwenna support the cause. Mukama abampe. Musumba Moses Solomon tujja kusukawo wano tujja kukwataga mundi omulala I still have him okwera tufuna in-depth analysis ku topic eno yennyini atakumira mpeera abatumira Katonda kumala masomo. Uganda y'enkya.